Yes, Fadi TV ujimbaniza katika mwasibi mutia muri mutia ngenda kwa samu subscribing ati mjigini kadi comment section wili wabaka puntela mu comment section tosikalenga oje kumideko Fadi TV ujisazi na mauli agatambula maude ga Omugole Omupya Pastor Rose Bugingo ubalumizo okubanti gwe alise ku social media egatambula mpola ku social media platforms eziwerako abasinga bagamba nti Suzan Makuula akake kawedde mudde abasinga bagamba nti esala Tedi Bugingo zibadde zikola kosana Jessica Kayanja pastor Jessica Kayanja anti esala zawe zibadde zikola ki zikola ndizaze zatedde kubanga pastor Bugingo ayingizawo omwana tu atabasinga bagamba nti baba notali enyinyi kwamba kugamba lino tala limanyi Suzan Makuula abaana batansedde okubanga bajubisa ku social media platforms eziwerako wali ku Facebook omugambo gutokomoka okuvaako obufi gutokomoka byansuso Omugole bagamba bannange omugoni babakinyirira kyatabu kyo ebanga bituufu baba kyatabu naye nga amawoli gukatambula ku social media mpola bagamba nti Suzan Makuula ateekeddwa okunoba oba yagala oba tayagala kubona gwe bamutaddeko kibooko yennyini baba omanyi kibooko eri kasazo eri esazo olusaza ekibooko ya mwana mwala wa tabu ayo kalinamuko omusayo w'Omunyarwanda ayo kalinamuko omusayo Omunyarwanda oba Omunyankole yali akwatibwatu ne baba wa tabu nnyo ku social media mbagambye amawuli gatambula okuva olunaku olugondoze kawunga isanga 11 efanye betanse kubanga bitambula ku social media byatasedde kubanga bitambula mpola ebikwatagana ku mwana mwala ono mwana mwala alimu ko omusayo Omunyarwanda nenkyagaza kunoonyeza information yamukwatako etwana okuva information y'amaanyi nnyo just amawuli yagatambula galaga nti Pastor Bugingo essaawa yonna yandizaawo oyo mu kifo kyani kya Suzan Makuula oba si ekyo ndowooza ajja kuba basa bonna abasinga batasedde okumuyita Aji Bugingo abasinga batasedde okumuyita bamuyita Aji Pastor Bugingo abala bamuyita Aji Bugingo kwegamba musajja batu Pastor Bugingo bagamba nti babatono gwe yaleese bukyanga alonda abasinga bagamba yalonzeemu ono ate mwana yakayakana mataala gennyini agawirirwaji mataala gennyini abagamba mataala gennyini agawirirwaji bano bagamba nti Suzan Makuula ajja kumukakanyako kajja kumusirisa osanga kwa basinga bagamba nti badde bakoye Suzan Makuula okwogeranga buli ssaawa ku Pastor Bugingo ati nti keyaleese ono osanga Suzan Makuula n'asirikako munnanga basinga boy bagamba asinga bagamba nti Pastor Bugingo yeebale kuleeta aki ndala yeebale kwongera ku ki mukyala gwalina n'abane aki 2 bannange kiri ku social media kugambe kiri ku social media batimu Tedi Bugingo bajaganya bagamba wow batimu Tedi Bugingo ku mukoto gwa Facebook bagamba nti wow kiri so massive nyesanyo libatta nisibe ya Suzan Makuula lisibo abafanyizi be abamuwangira nga bo bagamba nedda talina kutujja Maka obaze bamufunye ennyumba eyiye wabaze bamufunye ennyumba eyiye teri kudda mu maka gaffe ozanya gwe n'okuzanya bagamba teri kudda mu maka gaffe oba Pastor Bugingo amuleese nedda amuzimbira ennyumba endala teri kudda mu maka gaffe Atabuuse teo batimu Suzan Makuula ku Facebook wali ekiri ku social media essaawa zino kikambwe nno byatandise ebyokusaaga ne bigenda biranda mpola bigenda bitabuka butabuse omwana mwalo no bangi bamusimbyeko nnyo bamusimbyeka bamutaddeko nnyo munye bagamba no ye mukyala wa Pastor Bugingo omujja omanyi bitandika bwe bityo n'ebya repi byatandise bwe bityo bagamba tebayinza kwawukana naye ng'ebyaddala bayawukanye repi eggulu ya confirmance ng'alaga nti ali single ng'agamba talina nagenda muwa bimuli bya kiba Valentine's Day olw'ensonga ali single ng'omulaba ayina ennaku ennaku emumalawo ng'amazima lwempitabeerangako bw'atyo singa mumwetegereza gya presentingamu ku TV ennaku zino ku NBS TV ku makya omanyanga kusanyuka TV ku makya ne ku NBS kawunga essaawa nga 2 ez'ekiro mujja kumulaba mmwe tali mu mundu bambi ng'eya bulijjo ebiseera singa bituukawo nnyo ku bakazi nga badde ayagala nnyo omusajja ate omusajja n'amuyiwayo bambi abakazi balumwa nnyo ebiseera singa eri abakazi abamu nga baagala nnyo abasajja omusajja bwamusula bambi alumwa byansuso alumwa nnyo bambi Suzan Makuula bw'atyo naye
ate baagala kubanga bamuyingiza omwana muwala wuuyo yiyo wayo enswanyi baagala mugattako nswanyi ya mwana muwala yakayakana abaana batasedde okubanga bagamba pasita Bugingo baaba walonzeemu ono baaba ono wa tabbu abasinga bagamba nti Suzan Makuula mafuta ono gwe yaleese baaba kibooko nswanyi ewedde emirimu bagita Faadi TVUG mwana wa tabbu mwana wa kabi mwana wa bode naye nga byatandise ng'ebyokusaaga kuva nakulagulwa kawungeezi mpaka nakaakati bizemu okubanga bitambula mpola bitandika bwe bityo manyi bitandika bityo mpola ogenda okakananga oluusi bituufu bagita Faadi TV batumideko abali UAE Saudi Arabia Jordan Bahrain batimu Gettysburg batumideko basiza mu United States Gettysburg batumideko abali mu Oman Qatar Saudi Arabia Jordan Bahrain UAE Oman akosane mu Abu Dhabi Qatar wali bagamba ati mwalo kubanga mugi following abali Riyadh mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia wali mwana mwala ali Dubai wamita mukisa Aileen ali Dubai Pretty Aisha nkutumideko ali Saudi Arabia mwalo kubanga mugi following nakiri wa Catherine nkutumideko mwalo kubanga mugi following ene bagita Faadi TVUG enswanyi ndoza mugirengedde munnange enswanyi empya eya Pastor Bugingo abaana gye bataddeko nnyo bagamba nti enswanyi ya Pastor Bugingo kwatusube tulabe omanyi bitandika bwe bitani nebizuuka oluusi nga bituufu